waliwo amawulire agava Democratic Republic of Congo. General Museveni yakwata watalina kukwatibwa. Kati nno ensonga agituddemu. Omusango gumutuddemu. Ali mu kufeesa. Ali mu kwejjusa lwaki yabikola ate nga tebikyadda mabega. Era we bituuse amagenda ge. Gyasooka tufune ensonga zino bulungi tuzeetegeeze tuwulirize. Omanye nti nno General Museveni tulwana eno ne waliwo n'abalala abatulwanirako kubanga yayokyadda. Badde bamwetamwatamwadda nga bamukowakowadda. Oshegera kubanga olaba naye international foreign police yagizanye bulungi atwa updates batusinza omusango gwa ICJ era tugenda kusasula Congo milioni 325 kati ezo times tukwane buli okuba gold gwatusinga nenga bagukola bali awo bayina oshegera yeka yagupostinzeeko leero sanga omuntu lagago ebibyokola bya Google ne teri akimanyi nenga mwoda nkunyingi yakipostinze gwe juzi nasemba yokuwulirako nti batugambye mbuto basasuddeyoko ku Congo bagisasuddeyoko basasula milioni 16 kuziri sente z'okubbe naye bana milioni 10 omusango gwatusinze gwakutta abantu lutawo lwetwakola mu 1995 omusango gwatusinze yalina okuliyirya Congo naye ekintu ekiriwo ekinsanyusa nekinzizaamu amaanyi ojjukira ICC yagambe egenda kulinwalinga investigations ku crimes against humanity ezakolebwa Congo. Counts zonna ze bayimiriddeko tusingisa omusango guno zezimu ICC zenoonyerezako kitegeeza nti Museveni awedde. My brother, it is 1995 ogwo omusango egundi ebala 1995 to 2005 buli ogwo ebyobugagga guli 1995 2003 Congo kwegambe tukubira mu phases buli yagalayo ka sente ngejja naye sente zaalaga wazino okitegera muganda wange apostles munabya bufuzi gwempa credit one is Joel Senyonyi, two is Mwadanku Nyingi. Honorable Segirinya is better than all of them. Kwa jana abalaga omubaka kikyasobola okukola. Yes. Wo. Akabanga akatono omusajja okuyabeera n'obulamu yalaga omubaka nti ekintu kyogenda okukola kigenda gasa community. Leero lwaki ogaba mitwalo 5 that is bribe. Kole kintu ekigasa community yenna. Omusajja akuli mu background yazimba Naikondo nakati abantu bakyazifuna amazi abecha Dondo East. Kyagulanyi sentamu. Nakati bakyazifunamu ekyo nsubira omubaka akole dani okwata emitwalo 5 ng'ogabira abantu. Eyebeera nguzi. Nze buganda wange sinabadde na buzibu bwonna n'omubaka. Ekintu ekyasinze okunyiiza nze nganze Shama waliwo ono comedian gwe bayita Rain. Rain yagala kwesimba ku Mukasa Alozias. Okitegera? Yagala kwesimba ku Mukasa Alozias. Okitegera? Grace Kakoza yagala kwesimba ku Kaya. Bwe buzibu nabadde n'omubaka bokka. Ina amazima. You cannot. What nange njagala nzitulemu tulabe gye kinaggwera. Nsonga za kalulu 226 and the word protest vote. Yes. Ensonga ye Congo kweri kuno nabagamba byonna ebigenda maaso Congo bigwera Uganda. Omusajja yakwata ewatakwatibwa. Museveni. Njagala wetegereze Museveni ono. Museveni ono we yajjanga mu kamera ng'agamba nga abanyumiza gyenvudde waabwe ba NRA. Na biki bakoze n'okusaba bannakasa. Okitegera? Naye kati Museveni oli watula kigambo colonialism tekimuva ku mimwa. Imperialists. Tekimuva ku mimwa. Ne mutabanyiyo. Kati statement ze zakyuka. Uzalwaki zakyuka. Muganda wange apostle tozanyisanga foreign policies zino. Era ina ino omuntu azi down playing nga ozambu gwe byogera bya Google. Tamanyi kikyalimu. Takimanyi. Kubanga ne constitution ya Museveni wogitunulya article number 1 yemune foreign policy ya America. Kubanga ono wabana akufuga kwa makiteke wali endagano gye tusayinze kiteke mu constitution hiyo. Article number 1 ya foreign policy ya America gamba democracy. The article number 1. Whenever mwina all power belongs to the people. Just yet explaining about explainings. Government of people, by the people, for the people. Kati akipatira mu constitution yamu. Okitegera? Article number 3 ya Museveni. The foreign policy ya America. Article number 2. Human rights. Mwina n'akakiiko kalamba.
Akakimanyiwa kyakakuliwa wangadya. Omukozi wa Museveni. Uganda gwe batabinyonyoke. Tasobola bitegeera lwaki biri bwe bityo. Tasobola. Ekwe ne wetunuzaako essimu bimunyonyola bitegeere. Ate omulala n'atandika okunafuya ky'okola. Kati kuwunze n'oli aba okolera ani ggwe. Shama ensonga ya 226. Article number 2 tekwatwako. Are we going to get free and fair election? Tuli ku nsonga ye Congo ndaga twogereko. Owulidde obuzibu bwatuuse ku General Yoweri Kaguta Museveni n'ensonga ze Congo. Ebikolobero bingi boyono byazaakola azaakola ebintu ebyenjawulo ebikyamu naddala ebibi ennyo Congo eyo nga batta abantu nga batulugunya abantu b'e Congo nga bawamba abantu nga basodomizinga abantu Congo. General Museveni gati wali amugambako nga yeeyita mulwanyi Saabalwanyi yeeyita Namige nga ye agamba nti nze wano nze nannyini buyinza wano tewali kintu kyonna kisobola kunzijako nga ye bw'atyo bwe yeeyita. Era abantu bangi basse Congo ebyobugagga b'e Congo bingi babibbi nga naye abibba mu linnya lya Uganda so nga ye muntu omu yakola ki yabibba. Kati nno giwunye ebigambo bikyuse enteekateeka zikyuse eza buli kimu nti byonna byabbye ebikolobero byonna byakoze e Congo ebikolobero byonna byakoze nga yeerimbika mu linnya lya Uganda abisasulire. Kati nno ekinnuma nti tagenda kubisasulira nga ye wabula Uganda yeeyina okusasula ku lwaye ebikolobero bye. Ojjukira ne President wa Congo yaliko Kayande nodde naye yali dictator alina kyemalira omukulu yali ani nakujjukira linnya ebinjala omusajja bane nga lingenzeeko gash yali President wa Congo yalina kyemalira gwe baazikanga ayimiridde yali ani laba omusajja erinnya lye bwe ligenze oyo yali President wa Congo yalina kyemalira. General Museveni ye yalwana okuva wano e Kampala n'agenda e Rwanda ne bayingira Congo ne bakuba President eyaliko enyalo musajja ligenze liganya okukomawo bwe baamukuba bwe nijukirana bagamba ne mumanyi mu mutegedde bwe baamukuba ne bakuba na olubiri lwe gaggadde lwe yali yazimbeyo mu kyalo musajja n'adduka mu ggwanga. Bwe yadduka mu ggwanga yagenda n'afiira eyo gye yagenda era bamuziika ng'ayimiridde. Okitegedde naye nga yali w'amaanyi mu biseera bye nga yali wa ttabu mu biseera bye okuva olwo General Museveni bwe yayingira e Congo tavangayo yalekayo amagye ga Uganda naye ng'omulimu ogugalekesezayo kubba bya bugagga bya Congo paka n'olwaleero bakyabba. Kyova olaba kati buli musango oguvaayo General Museveni gumusinga ate nga n'obujulizi bubeerawo. Kati ogwamusinze gwakutta bantu b'e Congo gwakubba kutta kutulugunya bantu b'e Congo tulina okugusasulira ebikolobero bye olw'endowooza ze olw'ebyenfuna bye olw'okwagala kwe ye byakola nga si kwagala kw'Abannayuganda nga be bamutumyeyo wabula ye kyakola nga ye kyayagala ng'omuntu ebigendererwa bye bibye n'okusasuza Munnayuganda ensimbi ez'empitirivu. Naye nga weebuuza lwaki Munnayuganda aba asasula ensimbi ezo empitirivu ku muntu akola ebintu ebitagasa Munnayuganda nga byakola bigasa ye nga bigasa ye nga muntu. Okitegeera kati gwe oba ofunira muwa oba olina omutendera n'omulamwa munene ogw'okusituka olwane
obeeko kyotaasa Uganda eve mu bumbula bwerimu kubanga ono yajja kutukoonaganya n'abantu n'abanneiba baffe yajja kulaba nga ateekawo entalo okwetooloola abantu abeetoolodde Uganda ye abeere nga ye asigala ali w'amaanyi ngabba naye ate ng'anyigiriza ggwe mu musolo mu kutwala emmwanyizo mu kutwala pambawo mu kutwala ebyobugagga byo ebikajjo ebusoga ennyanja ebyennyanja asasula amabanja ge naye nga gagasasula wabula yongera kwenywereza mu ntebe go gasigalawo kiba kitegeeza nti gwe munnayuganda gwe olina okusasulira ebyo anytime oba oyagala oba toyagala ojja kubisasulira ebyo ojja kuvaayo osasula ebikolobero bya General Museveni byakoze nga gwe obisasulira mu nsimbizo oba kitegeera nga abafunye beneficiaries abo byokubba ekongo bo tebalina kibatuuseeko kati kiki tulina okukola munnayuganda wenna gy'oli kimanye nti buvunaanyizibwa bwo obeeko kyokola okutaasa eggwanga lyaffe obeeko kyokola okulaba nga tutereeza Uganda nga twejjako nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni ensi yaffe lwejja okutereera ensi yaffe lwejja okubaamu essanyu n'eddembe Uganda lwejja okuba nga egenda mu maaso gwe nange tugyeyagaliremu abaana baffe bagyeyagaliremu naye nga tulina kusituuka lumu ne tugamba nti ekimala kimala ne tugamba nti twejjeko nakyemalira ne tugamba nti buli omu akole kyakola nga kiri ku mulamwa gumu gwa kutaasa nsi yaffe kijja kuggwa Uganda ejja kutereera Uganda ejja kubaamu essanyu Uganda ejja kubaamu okweyagala singa tunejjako nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni ojja kulaba essanyu eriribeera wano ojja kulaba omukwano ogulibeera wano ojja kulaba okwagala okulibeera wano nga Uganda efunye omukulembeze afaayo eri abakulembeze abalala afaayo eri bannayuganda banange tufeeyo bannange twetaase tweyagale nga tweyagalira mu ggwanga lyaffe kuba wano we tulina tetulinayo waka walala wano we tulina okulwanira situnayo waka walala ate ng'olina okulwana ggwe nga munnayuganda tebale mulala agenda kukulwanira kino tulina kukirwanamu nga tuli ffenna netulina kukirekera muntu omu nti oli alwane wabula ffenna tulina okulwana ffenna tulina okubaako kyetukola ffenna tulina okubaako kyetwetaasa ffenna tulina okubaako kyetulwanirira Uganda yaffeddemu omuzinzi Uganda yaffeddemu yeeyagaze Uganda yaffeddemu tweyagaze naffe tuddemu twenyumirize mu nsi yaboobwe kati nnewo ebiva e Congo si byangu kati Congo etabuse ne ambassador owa Uganda tebakyamwagalayo Congo kati eri in isolation bagamba nti tukooye okubonyaabonyezebwa Museveni ne gavumenti ye bw'asindika wano abantu be abasindika nga bambega okitegedde kati Congo eri awo yo yeetamiddwa dda buli kimu yenyiddwa baagala General Museveni asasula ensimbi ziri zazze abba mu ggwanga lyabwe abantu abazattira obwereere baagala kuteekawo accountability ku bikolobero bya General Museveni abisasulire kati no gumi Uganda sigala ng'omanyi sitori wekka ne Congo ekulwanirako n'amawanga malala gakulwanirako bonna baakyawaakyawadde omusajja ono akyagumiza mutwe n'olunaku lwe lunaakya bwe luti ffe twongere kusindika ndoddo olunaku lugenda kukya aganya General Museveni ajja kufuuka lufumo ewaffe wano ajja kusigala mu byafaayo nga tunyumyako munyumye nti munange wano waaliwo nakyemalira waaliwo dictator nti yalagawa abantu beekemba abantu baalwana abantu baabikola abantu baamugoba kubanga yali mukozi wa bikolobero n'amawanga agetodde gaali gamukyawa
ngatta abantu baayo, yefudde nti yabakulembera, yefudde ennume y'okukyalo, nga yaafutiza buli muntu, nabo ne bamwekobera. Kongo yongera okwekoba, Rwanda lakuba bali mu kimu, bali mwana na taata abo. Nenga twongere kufe kusindika, lunaku lugenda kucha olu abadde yeyita Katonda ajja kufuuka ebisaaniiko. Mukama okumemwera.